Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Era nkulamusizza wonna w'oli awo. Neebaza Mukama olw'omukisa gw'atuwadde nate okubukeesa nga tuli balamu olunaku olwaleero. Mu butuufu atusaasidde ffe okubeera nga tukuŋŋaana okujulira ku lw'erinnya lye. Bangi tebamanyi na mugaso gwa kujulira Mukama, so nga ate atugambye mu Zabbuli 117 ti singa abantu bamanya obulungi bwa Mukama n'ebyamagero by'abakolera, mu butuufu twalibadde tumusiima nga tugulumiza erinnya lye. Ngeri ki gy'oyinza okugulumizaamu Mukama? Ngeri ki gy'osobola okusiimamu Katonda okuggyako okuwa obujulirwa olw'ebyo ebirungi by'akoledde? Kubanga mu butuufu teri kye tusobola kusasula Katonda. Tewali kantu ke tusobola kugamba nti nno nakakoze mu maanyi gange kankawe Katonda, okuggyako okugamba nti nno tumusiime nga kyekyo kyokka kye tuyinza okumuddiza. Kale n'olw'ensonga eyo nkwaniriza ku eno program Julira Mukama wano ku 3ABN TV. Nze Dembe Herbert Sekanyumiza omwanjuzi wo. Era tuli ba mukisa mu studios olwaleero okukyaza omukadde Saul omubanda Muyigwa. Sebo tusayisa okulaba. Neyanza nnyo. Muli buti eyo? Tuli bulungi. Mujebale. Amina. Omukyala, abaana? Omukyala mulungi. Abaana nabo balungi. Emirimu tukola. Mukwaza? Essebo. Lamusa ku mulabi waffe. Omulabi waffe owa 3ABN kulamusizza nnyo. Weebale kuba nti osazeewo kuba naffe mu kiseera kino. Beewaawo. Tuweereyo essaala eggulawo mu butongole. Katwebaze omutukuvu Katonda Kitaffe Ayinza byonna. Twesiimye nti okyatulekedde obulamu mu mibiri gyaffe. Kitaffe erinnya lyo kalikulumizibwe. Kaakano mu programu eno gye tuzzeemu tusaba Kitaffe ogiruŋŋamye ebinaayogerwa byonna bibe nga bigulumiza erinnya lyo, ate bibe ebyokuleeta obulokozi eri abantu bo mu linnya ly'omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tusiimye nnyo nnyini olw'omukisa guno ogutuweereddwa, era kaakano tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini tulyoke tutandike okutalaaga olugendo munnaffe Sawulo Mukama Katonda lwabadde naye. Kabe kasinge nga tannaba yadde omusisinkana, byonna tujja kubimanya. Tovaawo wano ku 3ABN TV program Julira Mukama katudde. Twebaza Mukama. Ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda, waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako
oli wakati mu program Julira Mukama era ng'omwanjuzi wo nze Dembe Hamad. Tuli mu studios n'omwami Dr. Saulo. Saulo linnya lya byafaayo mu Bayibuli. Wewa. Waliwo Saulo oli gwe tumanyi musajja kwegamba Katonda gwe yakuba omuggo n'amwabulira n'amaliriza ng'ebintu bimusobyeko. Ne tubeerawo ne Saulo, Paulo. Teyasooka kubeera Saulo. Essebo. N'afuuka Paulo. N'afuuka Paulo. Ate naye musajja njasa biggu. Essebo. Mukukkiriza tosobola kwogera kukkiriza n'otonyumya ku Paulo. Ddala. Taata yasinziira kuli luwo kulipowe. Ayinza okuba yasinziira ku byombi. Kubanga Saulo oli yali kabaka. Ate Saulo gw'oyogerako kati mukulembeze. Kuva lwe yatandika okusoma okutuuka waali kati mukulembeze. Kati oli alabika yamukoppako bukulembeze. Ate Paulo n'amukoppako okuweereza Mukama. Agulumizibwe Yesu. Amiina. Oli mugezi nnyo. Kubanga ndowooza ogenda kulondawo ono Paulo olw'ebimwogerwako ebirungi. Essebo. Kale twebaza Mukama. Twagala okutegeera Saulo yaani. Saulo azaalibwa Masuliita e Kabaale wano mu Busiro. Weewaawo. Nzaalibwa omwami retired lieutenant George William Nalumuso. Essebo. Ate n'omumbejja Yulia Birabwa Nalumuso. Bakyali balamu. Ekyo nakyo kya bujulirwa. Lieutenant Kano. Nedda lieutenant. Essebo retired. N'omumbejja. Ne batuzaalira Saulo. Ndi saava mu ngeri yeeyo. Essebo. Nazaalibwa sidda nnyo naye ate ddako 29 mwezi gwa Septemba mu 71. Essebo. Kaakati ne tubeera eyo ne ntandika okusoma mu ssomero Kabaale primary. We natandikira awo mpolampola. Naye olutalo luno olwa President Museveni bwe lujja nti omanyi Masuliita Royal Triangle bwe lujja awo ne ntandika okutambula kubanga ekyewuunyisa nti primary si ayo 27 nze primary nagisomera mu masomero 8. Buli kibiina n'essomero lyakyo. Ebimu awamu nasomawo myezi 2. N'osala n'ogenda ewalala. Awamu n'ensomerako ne Kenya nasomerayo omwaka gumu. Nga yonna eyo primary. Ng'osoma. Essebo. Ate n'obikwasa. Era bwemu ku bujulirwa bwe nnina nti newankubadde natambula mu masomero 8 mu primary. N'ate nga buli wentuuka nga nkola bulungi nnyo. Amiina. Waliwo wenzijukira awamu era bwe tuba ne maama anzijukiza omanyi kati nkugambye nti taata retired lieutenant kati yali mu nsiko ng'alwana. Otyo. Ne tusigala ffe ne maama omumbejja. Sagala kukwata kubanga binjo kyakati. Kaakati waliwo kenjagala okujulira nti newankubadde natambula mu masomero mangi naye nga buli wentuuka Mukama nkwatirako. Lumu nva Nakivo Settlement primary. Olutugenze egayaaza Manyangu eyo nga tufunye omuzira kisa tuwadde karuumu awo. Kaakati nga namukulu wange kati Dr. Nkada Daniel nga yatuweerera fees. Otyo. Maama agenda okunsabira ekifo gayaza Kadongo. Gamugamba kaakati nno mwana omulese mu P6 ffe wano tetuyingiza mu sub candidate classes era ndowooza tumuzeeyo mu P5 asinzire bulungi. Maama n'abagamba nkusaba omukulu w'essomero mwana wange omuwa omukisa muwe chance olabe. Togayanga kyezinze.
taamu esooka ogenda okujja nga nze mbasinze wangi taamu eyokubiri nembasinga neyokusatu ndowooza kati ne bakkiriza ne bagamba omwana nti omumbejja yali mutuufu nti bampa omukisa mu P6. Kale nno olugendo olwo lwa primary lwali si lwangu kwabegambye muzeeyi taliiwo kati emanyangu eyo survival yali nzibu kubanga nga maama agenda n'afuna oba omusiri gwa mwogo oli n'agamba munkolere omusiri ogwo ne tugukoola nga taata alimu kuba mundu maama yatetenkanya okufuna ekyokulya maama yatetenkanya bwe tukoola kati oli n'agamba waddeko ebikolo 15 kati awo nga tumanya tujja kulya kwoyo ebikole 15 okutuusa kumpi weeks 3 oba omwezi kakati nga baba wange bwampeera fees kati ate nze bino okufuna seeti bwakulya ku break nga bwenva ku ssomero okudda eka nsanga maama baleese sapatu n'engatto awaka nga nzitunga wali ng'otunga sapatu mu P6 nga ntunga sapatu ng'ekitone okirina nga nkirina ate n'empiso nze nagyekolera natunuulira bwe bagira bwegira nenzija nenfuna oluwagi nendwesalira nenfuna wuzi kati omwo okufuna bitabo bino peeni nga si bizibu byange n'ez'okulya kwegamba ng'omanyi okutunga engatto ddala ng'era kwatiramu katono nnyo omulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN gye tutandikira obulamu bwe tutambulamu buli lunaku olukedde waliwo obuntu obutonotono bw'oyinza okunyooma naye nga tomanyi mu maaso gy'olaga kiki ekigenda okuva mu kantu ako. Nali mpulira ebyafaayo ebya omukulembeze w'e Kenya gwe bayita William Ruto kwegamba nga bagamba nti yali mutunzi wa nkoko nkuba mu akafaananyi omusajja eyatundanga enkoko kati n'atuuka ekiseera nga ye pulezidenti w'ensi nnamba yali asobola okukifumiitiriza nti nno mu kantu akatono ako mulivaamu omuntu akulembera n'eggwanga kisoboka ondaga engeri gye watunganga engatto olwaleero oli musajja dokita essebo abaffe era kyova olaba ndi musomesa naye kati bwe ndaba omwana agamba muzadde we yasasudde fees ate omwana tazze nti kuba luyimu tagirina mugamba omwana fees zisasuddwa buno obulala n'otasobola bukola kuba nze mmanyi gye nava kale nno mu kiseera ekyo mu 85 muzeeyi bawambye mu January awo nkyusa essomero omulundi ogusembayo ekitegeeza muzeeyi yali mu NRA kati P7 nayo nagisomera mu masomero ago abiri kuba muzeeyi bwe bawamba mu January ne tutandika kaawo tukyali egayaza kadongo ate kati taamu egenda okuggwako ate nga tusengusa olubu nga muzeeyi yazze abalwanyi tufunye ku nju etegeerekeka Kyambogo estate Low estate bukyuse buvudde mu kikomando ku ssomero nga bantwalira mu Land Rover ey'amagye buli mwana n'akola ki n'atunula ani gwe baleetedde mu ki omwana wa Kano so awo P7 nayo nenjimalira mu masomero ago abiri naye Mukama nansaasira kuba we nayita P7 nengenda e Buddo kati olwo secondary emyaka 6 gyonna nengisomera King's College Buddo awo nensetolinga Buddo lyo bw'olyogerako obwogezi essomero Buddo essebo ly'essomero liyigiriza ate kati wagenzeeyo omugezi essebo omanyi omwana avudde mu ssomero eddala mu P6 najja mu ssomero lyo n'ogezaako n'ogamba bamuzzeeyo ko yeetegereze ate najja n'asinga
ebibuzo biba bingi nnyo oyinza n'okugamba obaffe omutindo gwaffe gwe guli wansi ennyo gw'ekibogwe oba omwana yasukiridde obugezi ddala so kakati olw'okuba nayitamu ebyo omwana bwaŋŋamba takola bulungi kuba ate twakyusiza twasenguse ekyo si nsonga ematiza so kati ebuddo nayo era saali ordinary student kuba naweereza Mukama mu association eyo Buddha Adventist Youth. Yes. Ffe twagitandika nga tonnaba tugenda nnyo buddo kubanga ndaba buddo tugenze ku ddaala ate eddala ate lyesandyagadde tulipapire kuba nkimanyi obujulirwa buli awo essebo njagala osooka otuzeeyoko wali ewaka essebo maama mumbejja taata musirikale agenze kulwana kati embeera yali efaanana etya wakaawo ye taata agira n'abakubira kasimu ebimufaako mu bimanyi taata kwokuba twafunanga reports ez'enjawulo kubanga olumu twafuna ripooti nti oyo yafa waki bamukuba amasasi mu kulwana omu twali tumuvuddeko naye ng'olutalo lunaatera okuggwa abayeekera baakrosinga ne bava eruweero ne bagenda mu nsozi erw'enzooli kati bwe basala okugenda erw'enzooli lwe tufuna message nti taata wamu akyali mulamu ngani abawa message owaayi byali ng'era message yayisawo genda ogambe ku famire yange oba yali yabatanga egamba nga zajjanga mpolampola ne zituuka mu Kampala. Of course kati ffe mu Kampala nga tuba mu kwekweka kuba abaana b'omusirikale beesasuza mmwe ate nga nze namufaanana nnyo lwakuba nali kata ebiseera ebyo naye ng'era bw'oba otambula emmotoka y'abasirikale neesibira maaso wali oweta mangu kubanga tuli mu kutya ng'olowooza wayinza okuba waasongako nti abo baana bamuyeekera. So kakati bwe bagenda mu lw'enzooli eyo mu nsozi okufuna message eyo ne wabaawo baganda bange bakulu bange babiri ne bagendayo balabe ku taata bakakase oba ddala mulamu be bakomawo ne batugamba nti ki akyali mulamu awo kyali mu 85 86 nzijukira waawo ne bawamba lyali ssanyu jitirivu okumulabako akomyewo eka kuba nze nali nva na ku ssomero ntambula okuva e Gayaza ntambula nzira e Manyangwa ngenda okulaba nga Land Rover ya prison actually anti kati omanya abayeekera bawambanga emmotoka za gavumenti kati ye yafuna ya Uganda prisons nagivuga nga bavuge komanda kakati banva ku ssomero ngenda okulaba nga Land Rover ya prison eparkinga maaso kati abasirikale bavaamu ngenda okulaba nga taata nga yakusanga ku kkubo yansanga ku kkubo nga simusuubira lyali jitirifu kubanga kati wali muganda waffe omu yali e Kampala gwe yakwatagana naye yamuleeta ki so kati nze mu beene abaali emanya nze nasooka omulabako so lyali ssanyu jitirifu jereere so era nga buli kimu ekyabasirikale buli kimu oyagala okwateko ku uniform ate ebiseera ebyo abantu batyanga nnyo ekiyitibwa amagye nga batyanga ow'amagye n'akuyimirira mu maaso you know naye kyali ssanyu nnyo okumulaba era nga buli waabeera njagala mbeerewo agulumizibwe Mukama waffe agulumizibwe abida twagala ogenda tutwalako kati taata akomyewo ewaka awo we tugenda okutandikira omulabi waffe omulungi
atulaba ku lutimbe lwa 3ABN ndowooza ogirabye emboozi obujulirwa mukama waffe yesu kristo atujje wala era Ellen White agamba nti singa tutunula emabega gye tuvudde mu butuufu ne tulaba mukama katonda byatukoledde tekitugwanira na kweraliikirira biseera bya maaso ebibi bayibuli egamba nti ekibi ky'olwaleero kimala sufficient to the day is the evil thereof Matayo 6:34 kale n'olw'ensonga eyo obujulirwa katulabe awo kyekyaddirira wano ku 3ABN TV program Julira Mukama katudde. Oyagala okumanya engeri ekkanisa gy'ekola obuweereza mu bitundu eby'enjawulo mu kitundu kyo. Gamba nga zi camp meeting, ebitongole by'abakyala, ebitongole by'abavubuka, pathfinders n'ebirala bingi nnyo. Oyaayaana okulaba ng'obuweereza mu kkanisa yo bumanyikwa mu kitundu mw'oli. Oluusi ekkanisa yo ekoze enteekateeka nga tewafunye mukisa gubeerayo, wabula nga wandyagadde okubeerayo n'okumanya ebyabaddeyo. 3ABN Terefayina ekuleetedde puroguraamu ebifa mu kkanisa yo. Olwo nno olyoke omanye ebikolebwa mu makanisa amalala, omanyise n'ekkanisa yo n'obuweereza obulimu mu kitundu mw'oli. Buli Sande okuva ku ssaawa 3 okutuusa ku ssaawa 4 ez'ekiro. Ebifa mu kkanisa yo, nange Kaganda Joshua omwanjuzi Tosubwa. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako. Eno ye program Julira Mukama, nze mwanjuzi w'Oddembe Habat, era nga tuli bamukisa mu studio kubeera ne Saul Mubanda Muyigwa ajulira atubuulira eno emboozi gy'otuwa buli omu alina obujulirwa obubwe era olabira ddala nga Mukama Katonda buli omu yamuwa omukululo gwe. Kaakati tugende butereevu. Taata ze essanyu ppitirivu akomyewo ewaka. Twagala okulaba famire ewaka eri etya. Anyumya mboozi za nsiko, maama anyumya mboozi za nnimiro, kiki ekyaliwo? Emboozi yatunyumizanga olutalo era nga tuli so much interested. Ne waliwo kenzijukira kamu nti yajjanga ayina emmundu ennene ne bescots. Naye kati lumu n'agamba by the way genda kola ki enkya ngenda kupikinga pisto yange. Nakyesunga nnyo okulaba ku pisto kubanga ng'ennene olwedde twazirabyeko. Naye pisto efaanana etya? Era ku ssomero lwonna nasiba ndowooza ku pisto taata gy'agenda okuleeta. Naye olwakomawo era maama amuleetedde kacyayi nenzijja netuula ku ttaka era n'agira pisto nga yagireese mutuufu n'agisabuukulula. Ordinarily pisto temwijjira mu sasi, naye abasirikale balina amateeka gaabwe nti totunuza mmundu mu muntu. Ne bwe muba temuli ssasi era etteeka eryo lyamponyanza kubanga bw'amala ogisabuukulula ng'ajjako magaziini ng'akookinga. Kaakati ng'agitunuza wano ku mutwe gwange naye emabega ng'efeesinze ekisenge. Nga ggwe omutunulidde bw'oti ye n'agikwisaako bw'ati.
otyo n'akuba n'abalula kuba of course ng'amanyi mu kyemba temuli naye etteeka ligamba nga tonnaba kuteekako magazine gijjeeko kokinga okube omekinge sure temuli then ozeeko magazine olyoka okola eki ogiteeke ku pembe. Yes, naye kati bwe yajjako n'akokinga I don't know whatever went wrong ng'essasi mweriri bwe yakuba omusenyu ne gusituka nembuukawo ekisinga ekyansesa kuba yambuuza Saul nkukubye ne mugamba ye nansekerera kuba yali amanyi wajje yali atunuza nze ampulira omutwe so bwebumu bombuuza ku byasirikale bwebumu ku buntu bwesinza kwerabira with that excitement nga bakajja twagala kati otutwale ku mbeera yali ewaka waaliwo Yesu taata avudde mu nsiko ebyokutegeera Katonda yali abiroose nako oba abiwuliddeko. Okay, kakati awaka twazaalibwa mu butuufu nga waliwo Yesu. Bazadde bange abo ababiri bombi fe twazaalibwa ba Anglican. Naye along the way ne bababuulira enjiri. Taata n'akyuka n'afuuka Omu-Advent. Along the way. Taata bambuulira njiri. Mu kifaananyi kya 86. Nga n'olutalo terunnabaawo. Taata agenda okugenda mu nsiko. Nga mu 7th day Omu-Advent. Otyo. Kaakati maama ye n'akola ki? N'asigala nga Anglican. Kati taata n'atuwa liberty abaana okusalawo wawoogwa. Kaakati era weesanga nti abamu bakulu bange ba Anglican ate abalala mwasalawo kugweri taata. Wamubeeranga ku lusegere nga tolaba bw'ova ku ddiini ya taata. Simanyi lwaki namwagala nnyo Yesu, you know. Era ne mu lutalo awo katono ngende nange mu nsiko kuba buli lwe bakubanga emmundu nga ngamba tugende naye nga ngamba mwe mugende ne maama wammwe naye kati ye nga adduka yekweka naki ne mukulu wange omulenzi. So nekimponya somehow okuba nti saagenda mu nsiko. Omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN waliwo kye neebuuza ssaawa eno. Taata Omu-Advent agenze mu nsiko kulwana lutalo ddala. Omanyi obukristaayo abantu twetaaga tubutegeere kubanga abakristaayo mu Bayibuli balwananga entalo. Omukristaayo alwana entalo azirwana atya? Atandika atya? Akikola atya? Abalansinga atya obukristaayo? Ekyo simanyi na bwe nyiza oba oyinza okyanukula. Era obubalansinga sekinnoomu kuba ye yali mu katu we yagendera mu nsiko. Akatuubagiro kubanga mu 8 mu kulonda kwe8 yali muwagizi nnyo wa DP. Kaakati olutalo omanyi nga bwe byali ebyokulonda kwe8 kalulu kawedde nga bwe kawedde olutalo lutandika. Kaakati olutalo bwe lwatandika nga buli amagye ga gavumenti lwe gajja basooka kunoonya ki abo ba DP ba UPA. Kati ye n'agamba nze bwe nsigala wano era bajja kunsika nti twali bawagizi ba DP. Agenze eri. Kaakati olutalo bwe lujja
nga mwami Museveni azze ewaffe eyo mu kibira mutowe ye Captain Katimbo. Captain Katimbwa. Katimbo. Mutowa daddy. Kati ye yali wa UPM. Mu kulonda okw'ekinaana. Kati ye nga taata wa DP. Ye taata wa DP. Otyo. Kaakati ye oli wa UPM yasooka okuyingira. Agenda mu kibira. Mbu atuuka eyo. President amugaa naye atulira olinayo ne mukuluwo. Naye lwaki tokola ki? Tomuleeta. Amuperereza naye naakola ki? Yeesogga ekibira. Kaakati awo wagendera nti kale obeeno bajja kunzita bwensigale naye ne bwe ngenda eri oba oli awo era Mukama n'amuyamba. Kwegamba embeera eyaliwo nti bw'osigala ofa, bw'ogenda oyinza okufa. Kati londawo osigala ofe oba osituka ogende. Awo bwagendera bwati simanyi omulabi waffe bagwe walironzeewo ki kubanga ekituufu abaliwo mu biseera ebyo embeera teyali nnyangu. Oli okusuubiriza obusuubiriza nti obadde owagira DP. Abasajja babatta akufa kwali kungi nnyo. Oluusi omuntu ne bamuttanga n'okubimanya talina kyabimanyiiko. Kyekyo kyennyini. So kaakati naye oyogedde ku bukristaayo. Kaakati waliwo mukulu waffe sister waffe mukyala Ovinsa Mukwaya. Ye taata bw'amala okufuuka omwadive y'omu ku baasooka okufuuka ki? Abadiventi. Yali asomera kati Kamulaiti. Lovinsa Mukwaya. Bameka mu famire twatugambye waawo. Famire ennene. Ngamba famire taata azaalira ddala abaana bangi. Baana tuli bangi. Tusukka mu 10. Tetusukka ne mu 40. Ate ffe tetubatuuka awo. So naye kaakati mukulu waffe oyo Lovinsa mu biseera eby'olutalo. Part of it giri emyaka gye nkugambye natambulanga kuva ano dda wali. Omwaka gumu n'ekitundu nali naye. Kati bwemba naye kubeera gwe twagenda naye Kenya mwami we yali asomesa Kenya. Naye mu kiseera kye nali naye ate yanyweza nnyo mu Bwadvent. She was no nonsense. Kubaawo nga ndina mu P4 naye nga bwe kituuka okusiiba prayer and fasting ngera naffe tusiiba. She was no nonsense. Era nebaza Mukama olw'omusingi gwe yampa. Ewa Lovinsa Mukwayo gyali bajje bali enyenga side ye jinjeni. Yes. So era omusingi ogwo gwe yampa. Wangaye mpoze ebyebuddo ngira mbirindako. Ogwo gwe musingi kwentambulidde. Ogukuwaniridde n'okuba nti nkyaweereza Mukama okutuuka kaakati. Omulabi waffe Bayibuli egamba nti kuza omwana mu makubo amagolokofu g'alina okukola ki? Okutambulira. Bw'alikula taligeerabira. Era kino ekintu nkiwulidde mu bakristaayo bangi nnyo nti omusingi ogwampeebwa gwe gwamusobozesa okuyimirira n'abeera omukristaayo. Tekyawukana na munnaffe Sawulo kyatugambye kubanga ekyawandiikibwa mu Ngero essula ya 22 olunyiriri olw'omukaaga Bayibuli egamba manyiiza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu awo newankubadde nga mukadde talirivaamu. Kale abazadde abaana baffe tubawe omusingi omutuufu okugenda okubasobozesa okunywera mu kkubo ery'obwakatonda. Awo nno tunaabenyumirizaamu olw'ebirungi bye bakola nga bakuze. Ofuuse omusajja mukulu, obukristaayo obunywezezza. Singa teyali Lovinsa Mukama kumukozesa mu mbeera efaanana bw'ekyo kabe kasinge wali badde omu ku baana ababinuka amasejjera ekiro kyonna ne bakeera ku makyanga bakoowu nnyo. So ng'ate era ne maama
era naye yali ate kuba byasooka okulera abalovinsa era ng'okusaba weekuli awaka buli lunaku ng'ayimpatinga vacu mu bo ddala so ekyo nkyebaliza Mukama olw'abazadde bange n'ate ne sisita mukulu wange oyo Lovinsa. Abiina essebo ekifaananyi ekyo kyotukubidde kitulaze nti nno famire gye mulimu newankubadde nga mulimu taata eyasalawo okubeera omujaasi n'agenda mu nsiko naye ng'ate taata kennyini obukristaayo yabukkiriza Yesu yabukkiriza ddala tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tuba nga tukomyewo awo wennyini bwe tugenda okutambulira otulambululire emboozi otubuulire kakati ku bujulizi obukwatikako obulaga obukristaayo awakaawo naddala ggwe otunnyonnyole naawe otandika ddi okunyweza Yesu Kristo. Mulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN katuwummulemu katono nnyo awo wennyini bwe tukomawo bwe tugenda okutandikira tovaawo. Ku 3ABN TV kkiriza gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna ze tuyitamu tusobole okukula. mwe tuyigira okwesiga naye Mukama yatulekera okwesalirangawo obutagenda mu ggulu kusalawo emirembe essanyu wakati mu ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera sapulanta obeere Israel the blessed. Tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro bina mateeka. tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa gamba ng'okutukuza sabbiiti ng'etteeka bwe riri okwagala abatayagalekeka wasatu paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku sabbiiti enkya nange Yonasaani Matovu munnagomba lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama era nga tugenze mu kanyomero kaffe akasembayo mu program eno. Omugenyi waffe mu studio towerabira ye Saulo. Sebo Saulo. Essebo. Nkulaba entambula gy'otambulamu. Essebo. Obuta mulwisaayo omulabi waffe. Awo wennyini kati we tuba tutandikira. Essebo. Lovinsa akugaidinze ofunye omusingi ogw'obukristaayo. Essebo. Obukristaayo otandise okubutambuliramu. Sooka otubuulire ku kusommoozebwa, sooka otubuulire ku kyukakyuka engeri gy'okyukamu okutandika okukkiriza Yesu Kristo. Obitegeererawo oba obitegeera luvannyuma? Of course we nabeerera ne sister wange nga sinnabitegeera kiwanvu. Kyali primary, you know. Naye newankubadde nga nabeera naye mwaka gumu kitundu nenvaayo ye yali amaze okusiga ensigo. Naye kyenafunamu era kyenjagala okuwa abantu okuguma nti omwana kagendewa ng'oluusi tugamba yes alina amasomero gaffe malungi, that is very good. Naye ojja kusanga nti omwana tojja kubeera naye essaawa yonna, naye omusingi bw'aba agufunye yonna gy'aba alaze asobola okusigala nga mukristaayo. Kubanze bwe nagenda King's College Buddo saali ordinary student. Kuba kati waliwo kye twatandika Buddo Adventist Youth
nga gwomu kuba gitandikawo essebo Buddo Adventist Youth. Yes. Natuukayo nga twali ekiseera ekyo abaaliyo nga basabira babakkiriza ne bagenda ne basabira ekasenge naye ne tusangayo omu ku bakulu baffe Dr. Mukisa Emmanuel nga mu Advent ate prefect kati mukulu wammwe naye yali no omukulu wa Advent okay. He was a prefect so Dr. Mukisa oyo ne tufuna omukisa nti kuolwo mu senior 1 twajja abe senior 1 banjiko nga 7 nga mulimu Advent nga 7 aha ne tugenda mu administration ne tusaba permission ne tutandika gye tuyita Buddo Adventist Youth era twebaza essomero etyo kuba lyatukkiriza ne lituwa ne room we musobola okusinza ngemanyiddwa nti eyo kanisa aba Seventh Day ku Saturday nga musinza ng'essomero lyabakkiriza essebo era nga balala bonna basoma naye nga mwe temusoma ne tukuba ne piano ne tugitimba era okuva mu 2007 okutuukira ddala kati si 2007 87 kuba ffe twayingirira senior 1 Buddo Adventist Youth ekyaliyo kubanga ebiseera ebyo eby'omu 8 nzijukira nze senior 1 nagiyingira ate baasooka awo naye mu myaka egy'ekidaada nga okuva ku Monday okutuuka ku Friday nga Saturday abala tebasoma naye kati ebiro bino ku Saturday kuliko okusomera ddala abaana basomera ddala era gwe bw'ogamba nti ogenda kuba wali ng'osaba banno bakulagira ddala nti n'ekibuuzo bagenda kituula ku Saturday naye bambi King's College Buddo yatuyisa bulungi kubanga era nga batukkiriza oluusi lwabadde ebibuuzo ate nga batwesiga kuba kati nze nali prefect eventually ng'ate ndi chairman wa B naye waliwo bannaffe abamu ali ekibuuzo ku Saturday nenjogira n'abasomesa ne baga kati mugende musabe gojja okuba supervising ng'ekibuuzo kyabwe kituuse kuba bano bandi wansiko nze naba supervisinga nembitwalira omusomesa ng'atwesiga nti tetugenda koppa nange nja kuba strict era bakole mu examination environment kakati obadde otusiseemu naye of course tujja kuddawo obujulizi tujja bufuna era tetwandyagadde tubufiirwe naye sooka otubuuliremu kakati engeri gy'otandika okujja nga onyweza Yesu to the extent nti osobola n'okubeera omukulembeze kakati awo bwe tuba mu Buddo Adventist Youth eyo mu mwaka gwali 2009 nga ndi mu senior 3 waliyo okubatiza kati Carmelite College eyo petroni waffe mu kiseera ekyo yali Saalongo Mbuga Kiberu 89 ndi mu senior oli mu senior 6 senior 3 kuba 20 mu 87 tuyingirira senior 1 so 89 otekuba ali mu senior 3 awo senior 3 kakati waliyo okubatiza retired Archbishop wa Adventist Church Pastor Lidechi yeyambatiza twava eri Buddo ne tujje katikamu yeyambatiza kati awo ninywereza ddala kakati okubatizaawo basooka kubuulira ku kigambo waliwo week of prayer tubuulira akabasa kava ku kiwa ogambira nti nno nze leero kati bambatize kakati week of prayer yali kati Carmelite College naye ffe olw'okuba nga twali already nga twebuulira enjiri yaffe ne petroni waffe nga tufuna n'abazadde abava eno Kampala Central Church Makerere Kiwunya ba Elder Bala abo yes nga buli sabbi tufunayo omuzadde ava eno e Kampala najja ne tusaba naye so kati enjiri yaffe nga tugisoma tutugiyiga lesson tugiyiga
so kati ono Petron we yawulira nti waliyo okubatiza n'atubuuza abali ready okubatizibwa weewaawo nange ne ŋŋamba ndi omukisa gwange gwetwalira awo pastor alidde kinambatiza kakati bakubatiza essebo owulira nga kati awo obuwiriza ne bugendera ddala mu maaso nga bwe nkugambye nti bwe natuukira ate mu senior 6 nga ndi prefect ate era nze nali chairman wa Buddha Adventist Youth ate era saakomaawo ne bwe nagenda bwe nyingira e Makerere mu first yange eggwako nenfuuka vice chairperson owa Makerere owa Musida nenfuuka vice chairperson ate obwa vice mu third year nemba chairman wa Musida kwega obuweereza mu kanisa ne bweyongera bwebutyo kati nvaawo nenzija ate ku Adventist Center awo naweereza mu departments nyingi mu bavubuka mu buwanika mu church clerk bwe namala okuwasa nenfuuka omukadde 24 bwe banfuulira omukadde n'okutuuka kati ndabira ddala nga olugendo lwo si lugendo kwegamba olwa bulijjo omanyi buli omu Mukama alina omukululo gwe waliwo ekyawandiikibwa kiri ndowooza mu enebera Amosi wagambira nti buli muntu alina olunyiriri lwe nga tewali alinnya munne tewali asuka munne kitogi naye buli omu Mukama alina engeri gyamukozesaamu era bw'olabanga omuntu agezaako okusuka munnake wansi nti yasobola okugenda mu maaso olabira ddala omuntu atannaba kutegeera Katonda olunyiriri omukululo gwo gulagira ddala engeri Mukama Katonda gy'atambula mu bulamu kati twagala otuweeko ku kifaananyi ebyo Mukama Katonda byazze byolabako ebiteegaanika wali mu famire ng'olabira ddala nti no weewaawo taata wuuyo w'amagye kasente kalabise naye nga mwaliko bule mu mbeera nga maama alima watugambye nti nno ne babawo ebikolo 15 ne mutandika okutetenkanyiza okwo kyokka famire y'abaana 10+. Essebo yes obujjirirwa bwe nnyinza okutandikirako wenfunira mukyala wange bwe nava ku university nali ndowooza nja kuwasa mangu naye emyaka negitambula 2-3 namala university nakola ku university nakola Bachelor of Science Physics Mathematics kati nenvaayo nenzirayo nga njagala olwo ate nfuuke musomesa nenkola postgraduate diploma mu education kale olwokuba nali already ndi mu buvunaanyizibwa leadership masomero nenzirayo era nenkola Master of Science Human Resource Management mu education kati awe mala masters nga nkubako ekyeyo mu university baana bagira bampita dokita ate sinafuuka dokita naye babaana bakulaba osomesa balowooza bonna balekityala ba dokita ekyo nga kinnuma nnyo nga ninga dokita mutuula kunga nga bakuyita kyoto nabakufuuka ne ŋŋamba nina okufuna doctorate otyo nenzirayo nenkola doctorate era mu Human Resource Management education. Yes. Naye awo nawo era njulira Mukama kubanga twatandika batugamba statistics nti abatandika doctorate success rate ya 5 ku 10 be bamaliriza abasinga bakoma wakati awo somoza bingi sente nazo zikulindiridde wali ate nsava kuba buli omu ayagala omuntu asomye to that level amukolera amusasule sente naye njulira Mukama nti doctorate ya inagikola myaka 3 twatandika abaana 28 naye abasobola okukikola mu myaka 3 twali 4
ku 28 Mukama covid yatuyisa bubi naate nze Mukama yampeeramu omukisa kubanga covid agenda okujja nga mmaze okukolekitinga data wange kati mu kiseera covid oyo yasooka nentuula waka nateeka ofiisi nempandiika ekitabo kyange nenkimala kyenva nasobola okugimaliriza myaka 3 era ekyo nkijulirwa ekitegeeza doctorate eri yali ekwetaagisa okubeera nga oli focused kyekyo kyennyini nokola bagita dissertation nokola okunoonyerezaako biki byonna ddala kuwandiika ekitabo ekyo pages 3 kyetaaga concentration kyali kinemye nga nva mu ofiisi nga nkooye olutuulako bwoti otulo naye ate nga ne mu ofiisi akasente tuba tulyawo lockdown chup ne tutuula awaka nempandiika Mukama nansaasira awo no bwenja okusooka nkyuka enzireko eri obulabi waffe bagamba nti nno bw'obanga weevuma ekintu olekanga kubanga bw'ogyevuma naye ng'ate waliwo abakiganyuddwamu kubanga covid mulimu abamukabiramu ebiwoobe kubanga baafiirwa abantu baabwe ebyaddala era waliwo abantu mu covid emirimu gyabwe gyasirika abalala ne bagobwa abalala ne basalibwako abalala ne bafiirwa ebintu bingi nnyo naye ate tulina success stories kwegamba abantu abaalaba omukono gwa Katonda mu bulamu bwabwe ate ne bakola ebintu kabe kasinge bye bataalituuseeko singa covid teyajja kale awo nno kyetuyinza okugamba nti kivume ate Katonda ye ayinza okukikozesa ne kibeera kino kubanga alina ekyawandiikwa kiri kyagamba nti all things work together for the good of them that love him those that are called to his purpose. Exactly. Era omukristaayo tulina okulaba mu kizibu kino nze ate nfunamu kyekirungi kati nkuzaayoko kuba ebadde fast forward obujulirwa bwensooka nga obudda ku obwo okufuna omukyala wange so emyaka gyetooloola 2 3 4 nga noonya naye okufuna omubeezi ddala olubirizibwo si kyangu naye birimu okunoonyeza ddala ate n'okakasa ddala y'ono naye olowooza totandisa ate emboozi ate ewooma ennyo ate ng'akadde tekayinza obutatukkiriza gibakankuweeyo eyo yokke eddakiika nti zo zirabika zewerekedde ziganye olowooza awo si we tunaatandikira kale bwe ziba ziganye kale kakati obulabi waffe obulungi bulijjo nga bwekugamba nti ebijuba biggwa byokya emboozi ey'okujulira Mukama mu butuufu ffenna tugirina naawe atudde awo atulaba nkimanyi olina ebyo Yesu Kristo byakkoledde engeri gyakutembeese gyakubedde gyakuwaniririddemu naawe kennyini ng'okiraba nti singa teyali ye tewaalisobodde kutuuka wano wooli kale n'olw'ensonga eyo mu kaseera kano njagala akatale ke kakolekera omulabi waffe tunula mu kamera okamu omulabi waffe Katonda gwe tusinza mukulu ate bwe tusaba atuwulira nze era atalina Katonda musaasira kubanza ebintu byange kyenkola kumutegeeza butegeeza nti Mukama kino kyenjagala kati ye n'atetenkanya akimpa atya nsaba essaala zange nyimpi ntono naye Mukama ampulira era neewuunya nti nzaani Mukama gwawulira so omulabi wange omulabi waffe kyenkusaba weesige Mukama atwagala ate mweteefuteefu okutuwulira n'okutukolera ebirungi ebitusingira esebo webale nnyo webalire ddala ndabira ddala ngaawo tetusobola kusukkawo mu kaseera kano emboozi okutandikirawo wennyini ng'afunye omanyi abamu bamuyita mufumbi w'ettooke naye akwegamba okuba kukifunza nnyo naye ng'ebikolwa biba bingi nnyo kale n'olw'ensonga eyo we tulitandikira omulundi ogwo gwe tuliddamu obadde mulabi mulungi nnyo katusabe ayi Katonda waffe omulungi Katonda waffe atwagadde nnyo gwe yatumanya nga tetunaba na kubeera mu mbuto z'abannyaffe
gwe yatulaba mu mbeera eri nga tetulina kye tusobola kweyamba, nga tuli mu mikono gy'abanyaffe nga baleera bulezi bati ne bakuteeka nga tulina nawe ogambira nti temunteeka wano, n'olengera mu maaso obulamu bwaffe gye bulaga, era otubedde okutusobozesa okutuuka ku lunaku luno okujulira. Tukwebaza nnyo, tukwebaza olw'oyo omulabi gw'osobozesezza okwota emboozi eno obuliro, era tusaba Mukama buli omu abeeko nekyeyeetwalira ekisobola okumunnyulula, okwongera okumuzimba mu kukkiriza, kubanga otugambye nti kuno kwe kuyiga, kwe kusoma okwa ddala, okutegeera gwe Katonda eyatutonda n'omwana wo Yesu Kristo. Kale Mukama tusaba otubeere okutuusa omulundi ogwo gwe tuliddamu nate, ogulumizibwe mu bulamu bwaffe kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Weebale nnyo, beera bulungi, weeraba. Omulabi waffe omulungi owa 3ABN TV, weebale kwettanira na kwagala buweereza bwa 3ABN TV. Mukama akuwa omukisa. Olw'okwongera ku mutindo gw'obuweereza bwaffe gy'oli, tukwanjulira enkyukakyuka mu pulogulaamu zaffe ez'enjawulo okuva mu Oktoba omwaka 2022. Pulogulaamu ensulo ey'enkya ezziddwa ku ssaawa 11:30 okutuusa ku ssaawa 12 ez'enkya. Bw'atyo bw'ayogera Mukama yakutandika ku ssaawa 6 okutuusa ku ssaawa 6:30 ez'omu ttuntu ne ku ssaawa 3 okutuusa ku ssaawa 3:30 ez'ekiro. Julira Mukama esigaddeyo ku Saturday ne Tuesday okuva ku ssaawa 1 okutuusa ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Lesson week eno esigaddeyo ku Friday okuva ssaawa 2 okutuusa ssaawa 3 ez'ekiro. Yimba nange ezziddwa ku Saturday ssaawa 2 okutuusa ssaawa 3 ez'ekiro. Bayibuli egamba ki? Esigaddeyo ku Friday ssaawa 1 okutuusa ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Manya ebiro ezziddwa ku Sunday okuva ku ssaawa 1 okutuusa ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Weebale kulaba 3ABN TV. Tambula naffe mu nkyukakyuka eno. Weekuumireko.